Ebibuuzo byali bingi nnyo olwo twayogera ku nsonga eyo ey'obutazaala eyongedde mu bantu naddala abawala abato. Tetwafuna mukisa kubiddamu, kwe kusalawo leero nkomyewo Dr. Spire Kigundu ayongere okutangaaza ku bimu ku bibuuzo ebingi bye mwaweereza. Dr. tukwaniriza. Sanyusa nnyo okubeera wano mulundi ogwokula. Okay. Tugenda kutandika n'omukyala. Babadde bangi abavaamu embuto bagamba embuto tezirwamu naye katandike n'ono. I'm called Asimwe Esther. I conceive but it doesn't grow. After 1 or 2 months it comes out 3 times so far, and okay, it has happened 3 times so far, and in the hospital they keep saying it's a missed abortion, that my hormones cannot raise the baby. What can I do? Avuddemu embuto emirundi 3 wakati w'omwezi gumu n'ebiri. Bamugamba it's just a missed abortion. Missed abortion baby. Missed abortion kitegeeza olubuto olutaatonda. Usually wabakola scan ebiseera ebisinga omukyala ajja talina sign. Kyokola bagiyita missed bw'atamanya. Ajja talina sign oluusi ne bakola scan ayinza okujja alinayo obusayini butono nga bleeding n'akiginowalinga. Bwebakola scan ne basanga nga ekisawo omwandibadde omwana kikalu. Ekisawo kyatonda oba akaana ne kafa ale ekisawo n'akisanga kikalu gye missed abortion. Terusobola kukula kuba tembeera fetus tembeera kaana. Lubula bubuzi. So abeera bleeding eventually atandika okubleeding n'awulira pain. Naye ensonga lwaki bagiyita missed abortion nti tekitera kulaga sign. Omuntu ajja buzi yamisinze period amanya alina olubuto sign olubuto zibeerawo bagenda okukola scanning ekisawo kikalu gye bayita missed abortion. Naye embuto nyingi ezifaananako bwe zityo. Ebizibu by'okutondebwa embuto bisinga kubeera mu myezi 3 egisooka. Era kyobola batu emphasizing olwo twali wantu ayogera nnyo preconception care kye bayita preconception care. Senga abakyala bettanira nnyo okujja mu ddwaliro nti banakola ki nga bapulaninga. Wano mu Uganda tunaba nnyo okwadoptinga kye bayita okujja mu ddwaliro ng'opulaninga. Abasinga bajja bamisinze periods. Abasinga bajja ku myezi 6, myezi 7. N'omwenda okusindika. N'abatamanyi waliwo n'abatamanyi n'aba omukyala yajja ku myezi 9 nga tamanyi kyali lubuto. Yali yeewuusa. Kisoboka ekyo. Kiba kikulu nnyo at least abakyala ne bapulaninga n'obanga kyobola nti family planning ate weeyambira kubanga oba aware nti kati mpulaninga kukola ki? Kuzaala. Kati ensonga nga zino ez'embuto obutatonda zisobola okusootingibwa singa omukyala ajja ale ntumunoonyerezaako. So waliwo ebintu ebimu ebyekuusaako obutatondewa mbuto bulungi nga emyaka gy'omuntu. Simanyi omukyala otatubulidde emyaka gye gy'alina. Naye abakyala kasa basusa 35. Abaami enkwaso zaabwe tezitera nnyo kubeera affected. Okujjako omwami asusizza emyaka nga 7 naye era tikiri common. Naye abakyala kasa basusa emyaka 35. Usually amagi gano gatandika nako okuejinga gakula genes zino gitandika okuundergoing changes ze tuyita mutation. Kati ebiseera ebisinga abakyala bafuna embuto nga basuze emyaka 35 batera nnyo ofuna issues zino ez'embuto obutatonda. Oba batonze oluusi onoosanga balina abaana balina obulemu nga Down syndrome. Naye waliwo ebintu ebirala bingi ebisobola okuleetera olubuto obutakola ki? Obutatonda. Okugezaako nga infections wano mu nsi yaffe common ne malaria. Naye waliwo infections endala nyingi. So ebyo byonna byetaaga screening omukyala tanakola ki nafuna lubuto. Musobola okiraba nga bw'abazze before musobola okiraba nti omwana tajja kutonda. Oba just mumuwambe tugezaako okulaba nti tunoonyereza ku infection eziri common. Ezireetera embuto zino obutatonda oba okuvaamu ale. Ng'ezo ze njogeddeko ziba nnyingi naye ziri common: malaria, syphilis, sukali, diabetes. Disinfection ne diabetes emu ku bintu ebi-affecting embuto. Ebirala waliwo viruses nyingi ezitera okubeera mu environment yaffe. So tugezaako okunoonyereza ebintu ebyo ne tukola ki? Ne tubijjawo naddala ku abakyala balina risk nga bavuddemu embuto ennyingi awo. Then omukyala tubakubiriza okuteekinga gye bayita folic acid. Folic acid ayambako omwana okutonda, especially brain, spinal cord, ebintu ebitonda so ale. Omutima gw'omwana gutonda by 6 weeks.
so kakati omuntu azze guyinza obutatonda kugwayo ebintu ebyo biyinza okusoba bwe betusanga nga alina ekituli ku mutima ebimu ku byo naye okusingira ddala brain ne spinal cord ebisinga okubeera affected ate ebyo biba tebitonze usual omwana batakoze eki so ebintu ebitandika so early mu weeks twogera mu weeks emu 2-3 folic acid tumumire ddi folic acid kyali kyetaagisa senga kisoboka omuntu n'amira at least omwezi gumu before ekitone nnyo naye asobola n'okikola 6 months asobola n'okumira lwakuba nti ekituyambako wano mu Africa nti edda si nnyo kati edda abantu bataniranga nnyo greens vegetables fruits naye kakati bikyalabika so ebintu ebiri rich muki folic acid weesanga nga abantu tebeetaaganga nnyo kumira mpeke olw'okuba baalyanga greens naye kati ennaku zino okujja mu kibuga okusanga abantu basobola okuaffordinga greens tebakyali bangi so at least nga omuntu asobola okubeera either mu diet nga mulimu folic acid oba asobola okumira obukerenda obwo at least emyezi nga 3 ekitone nnyo omwezi gumu mukyamulala mutuyinza okujja folic acid ogyeko greens okusingira ddala abeera mu greens naye osobola omujja mu bintu nga liver meat fish ndo ebeera mu folic acid naye nga commonly greens erimu high levels naye nga bukerenda buno bwa folic acid babukola nga bulimu content yeddagala erimala ku supplementing omuntu buli lunaku n'okumira folic acid neetaaga okugyawo omusawo omumpe oba newengenda kugenza pharmacy osobola okumufuna ku pharmacies naye olw'okuba nti nga bwe njogedde nti tekibeera kintu kimu preconception care gye njogerako ebeeramu ebintu bingi bye twetegereza ngwe mwotadde n'okuscreening abantu abalina genetic diseases nga sickle cell oba oli carrier weetaaga n'okuscreening omwami wo blood group omusaayi gwolina gwenkana ki hemoglobin level omukyala teetaaga conceivinga nga gye tuyita hemoglobin omusaayi gwe guli wansi below 10 ebyo byonna byetaaga okukola ki boostinga n'omanya nti at least oluuto ojja kuwira mu environment ekola ki abamu bateekinga n'eddagala lye batamanyi nti lya affecting embuto bangi bali already treatment for some reason so byonna bya affecting kati bwe ntulina story y'omukyala oyo maybe generally kyenjogamba nti commonly embuto zonna ezitera okuvaamu wansi w'emyezi 3 oba ezitera okwonooneka wansi w'emyezi 3 zitera kuba zeekuusaako kye tuyita chromosomal abnormalities zeekuusa ku genes genes teziba nnungi ez'omuzadde genes ez'amagi gano agakoze omwana teziba nnungi so 7 ku 10 embuto zonna ezivaamu ku myezi 3 wansi w'emyezi 3 ziba zeekuusaako ekyo zino ezisigadde ono tukitwale nti problem erina kinavudde nga ati atuwidde emyaka negundi endala ezo zonna asobola okuba nga ayinayo risks zatatugambye zetwetaaga okwetegereza naye waliwo n'ebirala nga hormones senga embuto ze zaalinga zatonda kuba agambye nti bamugamba nga alina mist nayongerako nti they also told me my hormones can't raise a baby. What can I do? Kakati maybe okuddayo katono nti Mr. Abortion pozi nina nayogedde kitali Mr. Abortion akaana olusi katonda ne kafa beg your pardon akaana katonda ne bakasanga ku scan kakoze eki nasikalamu below 3 months ebiseera bisinga below 3 months then waliwo ekirala kye bayita blighted ovum yeri gye naddengezako okunyonnyola blighted ovum etegeeza ekisawo ekikalu naye Mr. Abortion akaana katonda naye bagenda okukakebera ku sikaani usually nkakyali kato nga tekakola ki omutima teguliyo naye era byonna byekuusaako bino byenze njogera nti ziba chromosomal abnormalities kati abantu abamu ziba hormones yes hormone levels zisobola okuba nga ziri wansi naye ekyo kizibu kyakutegeera nti ono omukyala ajja kuba ne hormones ntono so tutunuulira history embuto zivuddemu ezisukka 2 ne screening ez'endwadde zonna zetwogeddeko osobola okuleetera Mr. Abortion nga bwadde agamba then ne tubawa hormone support bwe kiba kyetaagisa so kati awo yeetaaga okulaba omusawo either nga tannaba conceivinga ekiba better oba sometimes immediately manyi omuntu wa missing a period usually olubuto luba luwezezza already weeks meka weeks 2 so ayetaaga okulaba omusawo as early as possible mwetegereze balabe how they can intervene. Kiki ekiyinza okuviirako baby w'emyezi egyo w'ebbanga eri wakati wa nga yakatondebwa n'emyezi 3 kiki ekiyinza omuviirako okufa? Akaana okufiira munda
commonly nga bwe ngambye nti ziba chromosome abnormality 7 ku 10 abaana batannatonda zibeera genes nga tezasoba. So omwana oyo bitundu bisoba teso omanyi omwana atondebwa fully formed ku myezi meka 3 olubuto luweze emyezi 3 omwana buli kimu kibaako kati gino emyezi egisigadde aba just increasing in size. So senga genes ziba zasoba early on risks nyingi esobola okuleeta genes ezo okusoba naye ng'esinga okulya age. Kati omukyalo ono bwekibanga kikakasiddwa nti tasobola kufuna mwana n'akuliramu options ki z'abasigaza? Ebiseera ebisinga yes asobola okuba n'embuto ezo zonna zayogeddeko kuba nalinda byeko naye yali aluzinze 11 pregnancies mbuto 11 nga tewalina lumu lukoze eki naye eventually olwo 12 lwakola ki lwakwatayo. Naye abakyala abo betegereza ebiseera ebisinga tebajja mu ddwaliro ajja n'akugamba ezimu tamanya nakumanya nti zabadde ki zabadde embuto naye bwe bajja mu ddwaliro usually osobola okutaasaako embuto ezimu. So kyemukubiriza ajje mu ddwaliro agenda alabe gynecologist bamwetegereze balabe risks ze bwe ziva ayinza okuba nga alina obulwadde bw'atamanyi bamuwe supplements ezo zetwogeddeko ajja kufunayo olubuto kubanga most likely akyali muwala muto ayinza okuba naye waliwo ne banonge bezaabwe zikula omwana ayinza okuba nga tafiiriddemu naye ne zivaamu eventually ddala babavaamu wakati w'emyezi 6 awo. Kati nga bwe tugambye nti embuto zonna ezivaamu below 3 months ziba either hormones ziri wansi oba abnormalities ezo twogedde oba infections. Kati embuto ezitera okuvaamu ze tuyita mid trimester abortions. Mid trimester abortion embuto ezibeera wakati w'esatu n'omukaaga oba n'okusingawo. Ezo embuto definitely ziba zitegeeza nti omwana bw'akula neyeeyongera mu size, pressure ya nnabaana yeeyongera, omumwa gwa nnabaana ne gusumulukuka. Kati abakyala ebiseera ebisinga babeera ne cervix ng'eri weak. So omukyala bw'avaamu embuto ezisukka 2 mu bbanga eryo lyetwogeddeko nga zikuzeekuze emyezi 4, 5, 6 oluusi 7 ezisukka 2 then tuba tulowooza nti omumwa gwa nnabaana gubeera munafu. So bwaddamu n'afuna olubuto ne tukakasa nti lulungi tuteekamu akawuzi ka stitch ne tusiba omumwa gwa nnabaana kaba kawuzi ke tusiba omumwa gwa nnabaana at least mpaka ku myezi usually fetubola mu weeks mpaka ku weeks nga 37 omwana bw'abeera well tekaluma bakikolera mu theatre bamuwa akaddagala naye baka ne bamuteekamu akawuzi naddeeka ku lunaku olwennyini. So embuto zabe bazikaalinga bulungi sizezino embuto stitches nga zetunyiga kati ezo ate zo ziba ndala nti omuntu aba azadde n'apasuka oba ne bamupasula nga wansi tewakola ki wafunda naye nga kino basiba mumwa gwa nnabaana guno ne bagunyweza akawuzi ako bakajjamu ku weeks 37 oluusi omukyala avuze weeks 3 oba 2 oba kajjamu labor ne bwetandika tewali buzibu omwana aba akuze. So abakyala basobola okuyambibwa abo beetaaga ne bajja mu ddwaliro tolinda kuvaamu embuto 8, 7 abalobala bajja nga avuddemu embuto bw'avaamu bwaziika n'omubuuza obadde wanti mbadde ku ddagala ganda naye nga kiri simple stitch tebagiseera usually ate okugiteekamu nakyo si kintu kizibu naye ng'esobola okuyamba okola kyo. Biro twayogera twalaba nti ebisinza okuvaako abantu obutazaala infections then wabaawo n'abuuza webali kuweereza nze Barbara mbuuza doctor nti waliyo we nasoma ku internet nti discharge simbi eraga when you're ovulating or not depending on the types of discharge. Mbadde nsaba doctor atangaaze ku ekyo discharge embi etya. Twagamba nti abakyala babeera gye bayita normal discharge. Wabeerawo discharge ebeera normal oba vaginal mucus nti amazzi g'ekyala ago bwe gakyuka usually amazzi g'ekyala bwe gaba nga tegalina buzibu gabeera ekisooka gabeera moderate gabeera masaamusaamu kasita ga increasing amount ne gaba mangi then oba olina okuteekako akabuuza lwaki kubeera amangi kitegeeza nti gatandika okustaininga ne pants
okustaininga negali amatono ndoza ga staining usually tegalina ku staininga just gagenda ko negakala moderator omukyala aba amanye ekya bulijjo kyali okay naye kasagatandika okustaininga n'obeera concerned then yemu ku bulombolombo ekyokubiri senga gakyusa kala negekuba galina kuba colorless kind of mucus gaba colorless tegaba na kala eri awo naye senga gakyusa kala negataninga mu kala yonna then olina okuba worried senga gatandika okuleeta itching okusiibwa okubalagalwa then oba olina okukola ki kiba kifuuse kirala oba oluusi senga gabeeramu negaleeta a bit of blood then oba olina okukola ki okufuna intervention so zezo signs entonotono n'okuwunya n'okuba nti gawunya bubi oluusi waliwo ekiri common abamu gaba gawunyanga ebyennyanja so ebintu bino byonna byetwogera nti buli type ya discharge erina kyeraga ku buwuka obukola ki obugireeta so obuwuka bungi obuleeta discharge ez'enjawulo nga bolaba okusiibwa discharge eyekutudde ng'amata agafudde oba yogati batera okugiyita then tumanya nti yabeera candida discharge oluusi etera okuwunyanga ebyennyanja bwetyo netumanya nti ebeera oba tulina bacteria zetumanya ezireeta that nature of discharge so buli discharge ebeerako naki naye nga zonna ziremesa okuzaala si necessarily lwakuba nti omuntu wabeera ne discharge nga tagitreatinze oluusi etera okuba sign omanyi discharge ebiseera ebisinga eraga nti infection eryawo ekyali mu bukyala tennaba kukola ki kutambula so bwekigayalirira obuwuka obusobola okuyingira mu mugwa nnabaana ne bugenda mu nnabaana olusu lwa nnabaana ne bulwonoona ne bugenda mu tubes ate nga bwe twayogera oli nti bu tubes obwo bwo tebwagalira ddala kiyitibwa infection kasitavu olususu lwabo luli so delicate so kiba kyetaaga n'ojjanjaba bit ale obuzibu bwa infections ezo teziwona zirwawo ziwona naye lwakuba nti either abakyala bajja late oba ne batafuna bujjanjabi butuufu oba ne bafuna treatment mu bitundutundu self medication nyingi nnyo abeegulira eddagala baki bangi abantu bamanyira nti bw'alabayo akantu ogenda wali ku pharmacy aye n'abatuula mu drug shops tebayamba abantu kuba bakola sente abamu tabimanyi nabimanyi kakati gw'ojjanjabe ki kuba nkugambye nti buli discharge erina kyetegeeza era bw'ojja waffe tukubuuza ebibuuzo ebyo then ekyokubiri kiba kyetaagisa waliwo ekiri clear ng'omuntu alina candida symptoms oziraba n'omujjanjaba n'akola ki n'awona naye waliwo discharge ziringa ezo zirwawo nga weetaaga okuggyako sample bagende bagikebere balabire eddala kiki kino ne bagitestinga ne ku ddagala ery'enjawulo kyetuyita calcium sensitivity okulaba nti ddagala ki erikola ki erigiyamba kiba kyetaagisa okusinziira ku infection gye tuba tuzudde n'omwami n'akola ki najjanjaba oba sexual partners naye nga ebiseera ebisinga abaami tebeetaagisa nakola ki kuba tebakaalinga infection zi okay nze Lydia nagezaako okugyamu olubuto lwagaana kati ntidde oba omwana mulamu kati emyezi giri 5 olubuto luba luganye okuvaamu kiba kitegeeza nti lugenda progress nti akaanako kakwetaaga tewali buzibu buliwo kirungi nti lwagaana okukola ki okuvaamu akaana kakule talina buzibu teyeraliikirira kiringa nga abakyala bajja nagamba nti mbadde ku family planning nenzifunirako olubuto nesimanya nensigala nga mmira oba mbadde ku mpiso oba mbadde ku makerenda nenfunirako olubuto tekiyina buzibu eri eddagala eri mu family planning ezo ze hormones ezimu omukyala zabeera nazo mu mubiri ati batugamba akaweke kayinza ogera ne katuula nga wano oba nga wano omwana ajja nga talina bbeere ne kalyokya ne kasiirizaawo si kituufu ziri ziba hormones ezimu omukyala zabeera nazo mu mubiri olw'okuba nti baba ziraisinzemu so tekyaffectinga omwana era usually bakola scans ku weeks 20 weeks yetuyita anomaly scan ne bamubuulira nti omwana yatonda bulungi tewali bulemu bwonna. Okay, waliwo nagamba I'm Helen and 22 years old. I have periods only 2 times in a year. That is after 6 months. And when they come, they are very painful. What is wrong with me? Will I ever deliver children? I don't have any masculine features. Wakuba tatubuulidde oba yali agezezaako so kizibu kyamugamba nti ajja kusobola kufuna lubuto oba nedda naye nga definitely okiraba nti alina obuzibu
omuntu waba afuna periods entono mu mwaka tukiyita oligomenorrhea. Mu lusawo tukiyita oligomenorrhea. Kiba kitegeeza nti period z'omukyala mu mwaka zikoze eki zikendedde. So oba ofuna period 2 mu mwaka mufo kya 12 eziri then definitely kiba kikulaga kintu kimu nti ensigo ze zibayita zi ovary tezikola ki tezizaala hormone yeetaagisa. Manyi omukyala bw'aba alwala already sign etulaga nti ovary zikola ki zikola. Tuyina nnyo evidence esinga ovaries ezicommandinga period. Abakyala zemba bagamba nti omukyala okulwala omusaayi guli teriba ggi abasinga balowooza waliwo yakibuuza bamugjamu nabaana ati anaddamu okubleeding. Of course baba bajjamu nabaana tusobola kuddamu bleeding kubanga omukyala bw'aba bleeding omwezi luba lususu lwa nabaana lwerushading lweyubula ne luddamu ne lwezimba ne lweyubula ne lwezimba bwetyo lukola nga lukola under influence of hormones ezaliwa ovary. Ovary ezaala hormones ezo estrogen ne progesterone zetwogerako eziyamba olususu lwa nabaana luno okwezimba n'okola ki n'okweyubula. Si ggi nti liringa lya nkoko lyabika eggi eryo ery'omukyala ne sperm ne bakiteekaawo ku mmeeza tosobola kugiraba with the naked eye terirabibwa liiso liri so microscopic ntono nnyo. So okuddayo ku kibuuzo ky'omukyala oyo nti yeetaaga okwetegereza ne bajjako hormones ne bajjako tatubulidde emyaka emeka gy'alina. Alina 22. Emyaka 22 akyali muwala muto okujjako ekira kye twetwagala okumanya oba period ze zaali zitya nga atandika zaali nnungi ne zigenda nga zikyuka oba zatandika bwe zityo. Naye definitely okiraba bulabi nti alina hormones ezita balance nga yeetaaga ne bakola hormone tests ne bamubuulira kuba bwe bakebera baaseesinga ne balaba oba ekizibu kivira ddala ku bwongo oba kiri ku level ya ovary oba kiri walala. Asobola ajja kukubirako ndoza kusimu tujja gibanga bwe tutera okukola. Tukyagenda mu maaso programu oliko mwasa mutyakwe tuli ku Spark TV ne ku NTV nga bw'olaba katumulemu katono nnyo essimu tujja kukwata twongere okutwala ebibuuzo ebirala naye nga wano tukyalinawo bingi Dr. byagenda okuddamu tabaawo. Ndine Dr. Spire Kigondo mu studio tuddamu ebibuuzo byammwe ku nsonga z'abakyala naddala ez'obutazaala. Entebbe mwasize mutya lwaki enseke zinnuma nnyo nga ngenda mu periods naye nga nzivuddemu enseke bakola scan ne baŋŋamba nnamu. Ekyokubiri nabaana wange yakutuka omumwa omwana w'omucupa ekyokusatu ndowooza omwana w'omucupa bamuteeka mu bbanga ki era ssente mmeka? Nze Joyce Emasooli. Ebibuuzo biri bisatu. Ekisooka ekya pain kyayogerako kiyita pain ng'ali mu periods tuyita dysmenorrhea. Dysmenorrhea kiba kitegeeza omukyala bw'agenda mu period afuna pain naye tuba twagala nnyo okumanya nti yatandika nakyo ng'atandika period kyetuyita primary dysmenorrhea oba kyajja after some time kyetuyita secondary dysmenorrhea. Kuba buli kimu kirina causes zaakyo ezikireeta. Bwe kiba nga kyajja late after some time nga initial period zaali okay then tuba twetaaga okumanya oluusi ebiseera ebisinga osanga yafuna infections oba yajjamuko ku lubuto olususu lwa nabaana ne balukalabula bubi ne lufuna scars oba ayinza okuba alina kiri ekirwadde kye twayogerako kye bayita endometriosis okuba nti olususu lwa nabaana lwava mu nabaana ne lugenda ebweru wa nabaana. Byonna bireeta pain naye abakyala abamu cause tosobola kugifuna naddala abatandika period ne pain. Era oluusi bwe bagenda bakula oluusi ne bazaala abaana kimprovinga oluusi ne kigenda. Cause tebeera ku nseke, cause ebeera ku nabaana ebivako obulumi. Nanti nabagambye nabaana ye shadinga si nseke si ovary. Nabaana yetera okukola ki okushadinga yeeyubula buli mwezi. So abakyala batera okuba ne pain eyo. Kati yalowooza mbu nseke naye osobola okuwulira enseke nga zikuluma. Of course abakyala bajja buli pain ebeera wansi mu ndira bagiyita nseke naye nga kituufu kiri nti mu ndira mulimu ebintu bingi. Mulimu akawago,
mulimu nabaana, mulimu enseke, mulimu ovale, mulimu ekitundu ky'ekyenda ekisemba, so bintu bingi ebibeera wansi. Nyobola kiba beta omukyala waba alumizibwa wansi mu ndira ajje tunoonyereze ki ekikola ki bo bakikwata bukusu nti ezo nseke ate ng'ebiseera ebisinga enseke teziba na problem. Enseke wezituukira okuleeta pain ku sikaani baba ziraba bulungi, ziba zizimbye zibeeramu amazzi oluusi nga zizibikidde kiba kiri clear. So ndowooza nti pain eva kuki kunabaana yeetaaga okujja mu ddwaliro ne twetegereza ne tulaba nti talina biri ebizibu eby'amaanyi ebireeta pain enzibu ennyo. Waliwo pain abafuna obulumi obwo nga batandika periods waliwo n'abalufuna nga bamaliriza ate bwe bamaliriza lwaki banfuna pain? Still era kyekuusaako kye kimu kubanga mechanism ezireeta period ziviira ddala ku ovary hormones ezo. So mulimu abakyala abatandika ne pain olw'okuba nti nabaana contracting. Usually byonna byonna byekuusaako kuba nti nabaana eno ekola ki kyetuyita contractions oba efuna spasms. So wabeera eddagala eribayamba naye nga bwe nagambye baba beetaaga okwetegereza ne tusooka tujjawo bino ebinene ng'endometriosis, scars ezo ezibeera mu lusu lwa nabaana ne tulabira ddala nti kireeta pain. At least abamu tuba counseling nabo counseling nti osobola okukozesako eddagala lino erya pain killers during periods with time bono conceiving oba onookola kiri gyagenda ekola ki. Ne wabaawo n'abavaamu olusu nga periods zitandika naye nga zimaliriza kiva ku kyekyo bukyafu? Of course omusaayi ogwo bwe gubeera altered tukitegekera omusaayi bwe gukyusa shape oba ne gulwamu ne gukyusa era ogulaba olusi gubala black oba ne gukyusa colour. Omanyi nomu period omukyala alina okushadinga omusaayi oguli clear, tegulina kubeeramu clots, gulina okuba clear, tegulina okuba certain quantity at least mils nga 3 mu 5. Clear otegeeza colour? Clear nti olina okuba nga olina smooth flow nga tegulimu clots, tegulimu bitole. Colour yago terina kukyuka nebeera oba brown oba black, erina kuba red. Olusu lwa nabaana lushading olina okuba nga olusu olulinomo olushading ebeera clear blood. Kasooka otandika okulaba clots, kasooka otandika okulaba okuwulira gundi change of colour eyo n'olaba omusaayi nga gukyusiza colour tegukyali clean red blood. Kasooka otandika okulaba pain ejja obuzingo bwali tobeeranga nayo oba ne otandika okuwunya obubi omanya nti waliwo infection. Etera kubeera infection either due to hygiene, abamu bye bakozesa abamu tebakozesa gundi ezo pads ennungi. So ebyo byonna bisobola okuleeta risks okufuna infection. So okuwulira olusu olubi during period si kituufu. Si kirungi. Okay, waliwo n'agamba nze nafuna candida when I was 18 years but I was a virgin. I used to discharge whitish things, itching, but now I'm 23. I've lost my virginity. Okay, I lost my virginity when I was 23, but I want to get pregnant. Can this candida affect me? Maybe nga sinakuddamu kibuuzo ky'omukyala. Omukyala oli alina ebibuuzo bibiri byabuuziza. No, yes. Agamba nabaana wange yakutuka omumwa. Ekyo saakitegedde. Omumwa. Ekyo saakitegedde, simanyi kyategeeza nabaana kutuka mumwa. Oba agamba cervix. Naye ng'ekutuka etya. Simanyi yajjamu ekituli. Yeetaaga okwelaboratinga tulabe ekyategeeza. Then ekya IVF yeetaaga n'agenda ku infertility center. Simanyi lwaki yeraliikiridde bukyali. Of course zino pains eza period zagamba tezikugaana kufuna lubuto. Wala kuba bamugamba nabaana yakutuka omumwa. Ekyo sinaba kitegeera kyategeeza yeetaaga okugenda n'alaba omusawo gynecologist ne batuula ne boogera ne balaba ki exactly kyalina kubanga alabika nga ali so much worried. Byonna byonna byayogerako ayogera ku nseke ayogera ku nabaana. Abeddala nga system yeyinza okuba tejja mu kitegeeza nti alabika atambudde malwaliro oba agenze n'atafuna answer. So mukubiriza afune wali gynecologist batuule boogere bajja kufuna answers. Ekya IVF cost esinziira ku center gy'oba ogenzeemu zaawuka. Naye nga nasobola okubifuna wagenda ku fertility center sijja kuboogerera sente meka ze bakolera. Naye nga yeetaaga n'agenda fertility center bwe kiba kyetaagisa bajja mubuulira. Okay.
ono wa yafuna Candida. Candida ekisooka abakyala kyalina okumanya nti Candida is not a sexually transmitted disease. Candida si tebulwadde tebutambuzibwa kwegatta. Kisoboka naye primarily Candida tatambuzibwa kwegatta. Tetumu classifying mu sexually transmitted diseases nti ojja kwegatta n'omwami kuleetera obuwuka bwa Candida. Yetu mufuna tutya Candida akawuka akaleta bulwadde bwa Candida ketuyita Candida albicans. Ebeera fungus by the way. Nga bwolaba zino fungus endala zonna ezikula ku skin zireeta ebiguuna. So fungus eyo ebiseera ebisinga ebeerayo mu kitundu ky'omukyala as a normal organism. Tuziyita normal flora. Waliyo ebibuuka bungi obubeeramu bacteria nyingi eziri normal, lactobacilli, Candida n'endala. Usually eziyamba ekitundu ky'omukyala okuba nti kiri okay. Kati waliwo kye tuyita pH. pH ye acid. Ekitundu ky'omukyala kiri acidic. Simanyi oba acidic kyekimu hot. Naye nga kiri acidic era kye tuyita pH ebeera mu kitundu ky'omukyala ebeera about 4.5, 3.5 to around 4.5 ebeera acid bw'amaanyi by the way. So ekireeta acid yo bwe buuka obukola ki? Obubeerayo bwe tuyita lactobacillus. Babutonderayo bulina okuzaala acid oyo asobola okukuuma ekitundu ekyo nga kiri healthy. So acid oyo preventing bacteria endala ne Candida nga mutadde okola okula. Kati senga environment eyo ekyuka acid oyo n'akendeera ebintu bingi bisobola okuleeta acid oyo kendeera by the way. Nga otaddeko omusaayi blood ayina pH eri high tuyita alkaline. Slightly alkaline. So blood omusaayi kasa omukyala abeera nga bleeding recurrent nga bana batava mu periods. Era kyobola Candida olusajja around nga ngogera periods. Time eyo. Oba yo yavaako oluso olunye. Kisoboka oba mixed infection. So omusaayi ogwo gubeerayo gukyusa pH yo neyambukamu neyamba obuwuka buno obulala okola ki? Okula. Even ne semeni w'omusajja by the way naye alkaline. Ekyo kino abantu kye bagamba nti omusajja oyo ansiibwa. Kisoboka naye nga ne semeni naye ali alkaline asobola okukyusa embeera y'ekitundu ky'omukyala na predisposing ku bintu ng'ebyo. Abantu abamira eddagala zino antibiotics for a long time. N'osanga oli simanyi alina bagamba enseke n'agenda ku kafamasi kano n'ava kano n'agenda akalaba mu antibiotics buli kaseera abeera ku antibiotics kireetera Candida oyo okula. Kubanga tabuli obuuka obulala obuli nomo nawa chance Candida okula. Abantu abeera ku ddagala ery'enjawulo tuyita steroids bano bangula Dexa mimiro ginnuma awo basobola okufuna Candida. Then abakyala bali pregnant. Of course obeera pregnant embeera eri ya acid ekyuka. So ekitundu ekyo ne kitandika okuba nti Candida oli obuuka bwandibadde nomo butandika okukola ki? Okula. N'ebirala bingi nga stress biri mayinange endabirira y'omukyala waliwo n'abakyala bakola kye bayita douching. Apozaayo wansi n'abanga akascrubbinga. Ngakuta ekigere enkyakya. So n'abakozesa detergents, soaps ezirina eddagala ebyo waliwo n'abuuza wano tukozesa sabbuuni ki okunaabayo? Usual soap atali detergent, atali medicated. Normal soap, in fact yandibadde na clear water. Shobole okuba sabbuuni asinga yenna atera okubeeramu a bit of chemicals ezitta obuwuka buno bwe tuyisa lactobacillus ne kiyambako Candida okuba nti asobola atandika okukola ki? Okula. So Candida ebiseera ebisinga tava mu kitundu kya mukyala kweyongerayo. Tayambuka akomaawo era ebiseera ebisinga discharge abonyaabonye. Wakuba nti abakyala abasinga bajjanjaba baagala kusiigako busiizi ka cream wano we balabako wokka naye nga discharge ebeera mabega w'omumwa gwa nnabaana gyekweka. So baleetaaga n'agenda mu ddwaliro ne bamuwa proper treatment ne bamukansolinga. Change of behavior kintu kikulu nnyo naddala abagamba tebiwona awona. So kiri rare okuba nti aleeta infertility. Kiri rare nnyo okusanga Candida nga yambusa asobola naye kiri rare nnyo either mbana abantu abalina immunity etali nnungi HIV about treatment then asobola okudisseminate naye nga tekiri common. Okay. So watwogera ku butazaala lwa Candida kiri common. Okay.
waliwo omwami I have tested with I was tested with 41 million sperms and my wife was also fine, but this is it is 3 years without a child. Joel Kasese million 14 tugamba twetaaga mmeka 15 okuzaala 15. Of course tatubuulidde birala ku semeni oyo oyinza okuba ne million 40 nga bwagambye naye nga sperms zinamu kuba tuba tukola semeni analysis tutunuulira semeni yenna tetutunuulira sperm count tutunuulira sperm ezo we ziba nga zisukka million 15 zirina okuba nga 6 ku zo zidduka emisinde kyetuyita forward progression zirina okuba zitambula baziteeka ku microscope wali nanaawa balina oziraba nga zikola ki zidduka 70% zirina okuba zitambula about 50% zirina okuba nga zirina nga ziri normal zirina emitwe zirina gye bayita body ne tail sperm ebeera n'ebitundu byonna byonna babyetegereza ne balaba babiramu abamu osanga nga either emitwe gya bitundu oba nga sperm erina emitwe 2 sperm oluusi terina mikira ola giri coiled obula butini deformities ezo eza sperm zonna ziba zeetaaga okwetegereza. So kati omwami oyo tatubuulidde bizibu birala ebiri ku sperm ze naye bwetuba twashuminga nti byonna byali normal n'omukyala ne bamugamba nti ali okay. Manyi bagamba omukyala nti ali okay baba bakola hormone analysis ne balaba hormones nga ziri normal ne balaba enseke ne bagamba ziri patent za nzibukufu n'abaana n'omumwa gwa n'abaana byonna biri okay naye kyetwetaaga ekirala okumanya wadde babadde bonna emyaka emeka agambye 3 myaka 3 mingi usually abantu basobola conceiving after 6 months myezi 6 tutandika okuba concerned. So twetaaga okunoonyereza ne balaba oba waliwo cause endala kuba ekyenseke okubeera open tekitegeeza nti zikola enseke zisobola okuba nga zaayonooneka naye nga ziri open so tekimala. Then waliwo n'ekirala kye tuyita unexplained infertility kyekirala ekiyinza okutawaanya enseke eziri open. Omanye obuseke obwo munda waabwo nakugamba nti obuseke buli so delicate nti munda bubeeramu n'obwoya bayita cilia obwoya bwe bukuba bwobukuba omulimu gwa bukuba sperm eno n'eggi lino bitambule ate oyinza osanga abakyala mubafuna infection obwoya obwo ne bukola ki nebukutukako ne buvaako yadde nga tube bagiraba eri open naye nga terina ki mechanism eyo yayonooneka. Endala tubes zibeera zirina scars nga zazi holding down nga tezisobola kumuvinga tube erina okuba nga emoving freely okuba nti esobola okukwata eggi n'okutambula ebyo byonna byonna bikola ki kati oluusi okebera couple n'osanga buli kimu kiri normal nga tolina kyolaba naye nga batrying for a long time tebafuna mwana kyetuyita unexplained infertility. Waliwo causes endala zetutalaba naye nga ziri documented naye nga tosobola kuzikola either kuzinoonyereza kukimanyi nti waliwo n'abasajja bali allergic abakyala bali allergic sperm z'abasajja so basobola okukola ezo postcoital test ne balaba oba ddala sperm z'omwami ono zinakwatagana zikwatagana n'omubiri gw'omukyala so tests nyingi basobola okukola naye byonna biba biganye. Usually baba recommending okugenda for assisted reproduction. Omwami atugambye alina sperms obukadde 4 twagamba twetaaga semen okutambuza sperms kisoboka okuba omwami nga alina sperms naye nga semen miye si kyangu usually semen yo tutegeeza mazzi gali ekiri kisoboka okubeerawo kyekyakuba nti no semen tafuluma mazzi tegafuluma omwami asobola okumaliriza naye nga amazzi takola ki either alaba butini batagalaba naye bwagamba nti balaba 41 million sperms basesinga ne content eyaki eya semen erina okuba about mils 2 omwami mwaba asobola okufulumya mils 2 eya semen ziba zimala okusobola okukola omulimu naye ekyo kiri clear nti bwe ziba nga sperms ziri normal then kiri clear nti waliwo problem endala somewhere else. Of course tukimanyi nti 70% ebizibu biba ku bakyala 20% ku baami naye ne semen analysis emu temala ebiseera ebisinga tuba twetaaga at least nga 2 ne bakola semen analysis 2 nga wayise emyezi 3 ne tulyoka tumanyira ddala nti tewali kizibu. So tujja bakubiriza couple eyo egende ku fertility center oba balabe gynecologist babeetegereze balabe
webanga biganye basobola okuba advising ogenda for nga IVF or other methods bisobola bayamba okufuna. Okay. I have treated PID, pelvic inflammatory disease. Yes. For 3 years, it has failed to heal. But the doctor checked and told me that all the tubes are blocked. But I want to conceive. Even when they cleaned, all the medicine was going. What could be the problem? Bagezako ndozo mulongosa enseke. Bagezako kwa unblocking enseke. Pelvic inflammatory disease kigambo kinene kitwaliramu ebintu bingi. Ekitundu ky'omukyala kibeeramu enseke nga twagambye, kibeeramu ovaries ziri, kibeeramu nabaana. So omukyala waganda alina pelvic inflammatory disease. Okumala emyaka 3 ajja. Emyaka 3 nga ajjanjaba. Evidence bakkiriya nti omukyala ono yafuna infection neyonoona tubes ze nereka scars. Omanyi nga bwe nannyonnyodde nti tubes okuba open tekimala. Tubes ezo zakolebwa nti zirina okuba free, zitambula mu lubuto mu ne zinoonya ejji we liri. Buli balisuuliddwa wasobola okulinoonya ne zikola ki ne ziri peaking, zirina special affinity, zirina banchi teziringa magnet. Wali ejji lirinoonya ne zikola ki. Kati abasaala abasinga ng'abo oluusi betulongo osanga balina scars, enkovu nga zakwata tubes zino mu kifo kimu bwe tezitambula. So ne bwe ziba ziri open ziba tesobola kukola ki. Oba ekinene ennyo bwe ziba zifunye asobodde okonsivinga zitera okuleeta ectopic, embuto ezikulira mu ki mu nseke. So yetaaga intervention esingako ez'okuflashing enseke. Kubanga oluusi enseke basobola ziflashinga. Kyo kyabadde agezaako okugaa nti eddagala balira baligenda bulungi. Omanyi bwe baflashing enseke omusawo aba alaba nti liyitamu bulungi oba erisinga likomawo. So kati bw'agamba ligenda bulungi ye psychological aba agamba nti kikoze naye nga tekimala. Oluusi bw'ebanga intervention yeganye basobola okugenda maybe ne bazirongosa ne bakola kye bayita laparoscopy. Bakozesa obutuli bwe bateeka mu lubuto ne bakozesa ekyuma kirina kamera ne batunuulira bulungi scars zonna ne enseke ne bazifreeing ne baziggyako scars ne ziba free. Kisoboka. Then era kisinziira ziri blocked wa kubanga ne blockage naye ematalinga. Bwe zibeera nga ziri blocked kuba we zikwatira ku nabaana kye tuyita proximal blockage. Ebiseera ebisinga omusawo aba teyeetaaga kumalira nnyo mukyalo oyo budde, amubuulira nti chances zo conceiving n'enseke zino ntono nnyo, wandibadde ogenda mu paternity center ne bakola ki ne bakola n'ogezaako method endala nga tonnabakula nnyo. Nga tonnabakula nnyo kubanga oluusi abakyala baludeyingayo ne bamala ebiseera eyo banywa obudomola bakola ki luzaalo agenda okujja nga alina emyaka 42 akyayagala kukola ki. So ate nga singa bababuulidde ale kibayambako okumakinga decision ne sente ne bwoba tozisobola at least oli wakugamba nti kino kye kijja okwetaagisa kiba beta n'otandika okusonda nga bukyali okusinga okuspendinga nga tofunyemu. Okay, tulina Dr. Spire Kigundu tukyagenda maaso essimu tuziggudewo okutandika n'ekitundu ekiddako tujja kuba tukwata masimu tujja kukwata mangi nga obudde bwe bunaatukkiriza. Tovaawo katudde mutuumulemu katono ddala. Webale nnyo kwekuumira ku NTV. Tulina Dr. Spire Kigundu twogera ku byambuto. Hello, I have a 3 months baby, but I have not had my periods ever since. Please ask the doctor if this is a sign of hormonal imbalance. 3 months. 3 months abakyali. I have a 3 months old baby, but I have not had my periods ever since. Tayetaaga kweraliikira kasita abeera nga breastfeeding regular. Twagamba nti omukyala waba ayonsa full time, then period sobola okudelayinga even up to 1 year. So period zijja kudda. Okay. Nagamba, good morning. I have a problem. Apart from being worried when going into my periods, I get less and limited periods, 1 to 2 days, and you can hardly see anything. What could be the problem? Periods zizan lunaku lumu 2 ate ng'obusaayi butono nnyo. Kipya oba kibaddewo ebbanga ddene. Simanyi kirabika kibaddewo for some time tatubuulidde. Ebizibu bino biba byetaaga okumanya oba kintu kipya oba kimaze ebbanga. Kuba bwe kiba nga kyakajja nga yali alwala bulungi
twetaaga okumanya omukyalo oyo bamwozaako munnabaana, yazaala, ebintu ebyo bituyambako okumanya kubanga nga bwe nagambye nti omusaayi gw'olaba ebeera shading, olusu lwa nnabaana lweyubula. So obungi ki kisinziira lweyubudde ebbanga ki oba kyenkana ki. Oluusi abakyala osanga olusu lwa nnabaana nga lunene, lubadde lwezimba oba under influence of hormone oba ki, ne luba nga lunene. Ogenda okweyubula n'avamu omusaayi mungi. Kati oyo alina obusaayi obutini definitely kiraga nti olusu lwa nnabaana luli affected. Either luyina scars oba bamwozaamu ne lufuna enkovu. Abakyala batera okufuna olusi pain nga bali period yoba nga obusaayi oba alina omusaayi mutono mu mubiri. Ekyo tekikwatagana na musaayi mubiri. Kiba just it's a local problem ebekulaga nti olusu lwa nnabaana olwo luyina issue. Either yafuna infection ne lufuna scars oba balutakula mu kugezaako okuwozaamu. Kira kuba common n'abakyala batera okufuna abortions ezo ne baba olusu nnabaana ne balukwagula ne lwohealinga ne scars. Baba bafuna bu period olusi tebafuna bafuna bu period just with drops. So twetaaga okufuna more information oba yetaaga ogenda okulaba omusawo w'abakyala ne balaba ekyokola. I have a problem apart from being worried when going into my periods. Okay, you're going for kusoma. Waliwo omukyala wano. I'm Martha. I got married at 21 years. Was a virgin, but I don't get wet during sexual intercourse. It's been 6 months now. What causes dryness in women? Kibuuzo ekyo kinene era kiri common. Abakyala okuba nti basobola kufuna lubrication emala. Ebiseera ebisinga kibeera psychological. Kati naddala oyo omukyala omulidde agambe nti yali virgin. Lubrication oluusi kiva ne ku sexual experience. Omukyala alina experience ki. Mulimu abakyala balina bad sexual experience nti oba omwami gwe yasooka okwegatta naye kyali so painful, kyali traumatic. Mulimu abalina experience nti oba baba rapinga, baba forcing into sexual intercourse. Nowesanga nga psychologically taba ready okubeera into that act. Kubanga lubrication oba obwagazi bw'omukyala buva ku ki? Ku bwongo. Brain. How prepared omukyala bwali okuyingira mu act eyo. Unlike abaami, omwami ye it's about an erection. Kasita afuna erection ebyo ne orgasm ebyo biwedde, naye omukyala alina okuba psychologically ready. So we mugiramu n'ebintu nga foreplay, omwami more time okulaba nti lubricating ekimala. Then obeera abakyala abalala nga bayisiza mu myaka gino nga bagenze mu menopause kuba ne hormones zina kingi kyezikola mu bakyala okulaba nti balubricating. Kati abakyala abaweza emyaka 45 okudda waggulu balina issues ez'okulubricating kubanga already ekirungo kya estrogen kiba kitono, kiba kikendedde. Abakyala bali bakoze operation ne babajjako ovale zaabwe nabo bajja kufuna issues mu lubricate, bafuna vaginal dryness. Abakyala bali ku ddagala ery'enjawulo, waliwo eddagala eri reducing lubrication. Then osanga abalina unknown causes. Olaba omukyala ye akugamba nti abaami bonna babadde nabo, however much they try, ne bagezaako batatakola ki, tasobola ku lubricating. So issues ezo zibeera psychological nti abakyala bano oba counselinga n'obabuulira ne bagezaako ku sexual experience. It's really about sexual experience. Beetaaga sexual counseling naye bwe babiganye waliyo remedies eziri artificial zebasobola okukozesa nga lubricating creams, KY n'endala tezirina effects kuba bazikola mu mazzi, zibeera ne water base, so it is just water bamukolamu gel. Wabeerawo there are some drugs on market ezizze tukozesa okuyamba ezimu pessaries omukyala asobola gisonsekayo like sometime before sexual intercourse. So nga kiri ekya counseling kiba kiganye. Waliwo abantu abakozesa honey. How dangerous is honey? Okumuteeka wansi. Well, siyinza kukirecommendinga kubanga honey is a lot of sugar. So woddira a lot of sugar n'omuteeka mu kitundu ekyo oba otandise okuyamba obuuka buli bwansi okola ki? Okuwoomereza. Buno nako ne buwoomereza. So ayinza okufuna infections. So highly dangerous.
tekyandibadde medically recommended. Okay. Doctor, my uterus was removed after C-section. Will I be getting periods, and are my ovaries active or not? Definitely omukyala baba mujjemu n'abaana abatasobola kufuna ki period kubanga olususu lwa n'abaana luba lugendeddeko. Ekishedinga ekireeta period mu bakyala nkizzeemu emirundi mingi nti olususu lwa n'abaana lukola ki lwe luvaako. So baba mujjemu n'abaana definitely abatagenda kuddamu kulwala. Naye ovaries baba zireseemu asigala akyalina ekirungo kiri ekya estrogen, asigala akyali mukyala, ebisigadde byonna biba bikola bulungi. Ekyokugyamu omukyala n'abaana tekitegeeza nti omukyala oba mu affectinze sexually. Abakyala babeera nnyo ne concern eyo nti baana nzigyamu n'abaana nja kunnyogoga, nja kuba sikyasobola kufuna mazzi ga kikyala. Nedda, tekirina bwe kikwataganira okuggyako nga baggyemu ovary. Ovary erina hormones ezikola ki? So baba bakuggyemu n'abaana oba ng'ozaala ebiseera ebisinga ovary bazirekamu. Baba bakuggyemu n'abaana ng'erina cancer ne batwalirako ne ovary, omusawo akubuulira nti akusindise mu kye bayita menopause. Menopause era bawa drugs ezikizaako okukola ki? Okubayamba okuzaawo ekirungo ekyo. Naye nga bakuggyemu bujja n'abaana ensigo zo zisigadde tekirina nga kikosa ku mubiri gwo okuggyako titolwala. Okwegatta osobola kwegatta bulungi n'omwami, amazzi g'ekyala gasigala gye gali, osigala oli mukyala, byonna bibawooza bbugumu bikoze bitya obeera oli nnomo. Okay. Ne periods tofuna? Periods tofuna definitely olususu lwa n'abaana batoyina. Okay. What should I do to get twins? And also, if you have aborted more than 5 times, are you likely not to give birth? Okwabotinga okugyamu embuto emirundi emingi risk y'amaanyi, especially abantu abasinga bakikola nga obukugu butono. N'agenda mu malwaliro ago ebyuma bibakozesa tebiri si bifumbe, tebiri sterile. Naye in any way okugyamu olubuto predisposing kuleetera abakyala okufuna infections. Kubanga obuwuka buno babujja mu kitundu ky'omukyala ne babusindika quickly mu tubes nga bagezaako okukola ki okutakula abalala. Olususu lwa n'abaana kati ng'oyo emirundi gyayogeddeko mingi kiba kigenze wala kubanga buli bajjako olususu lwa n'abaana ne balutakula luhiiringa ne scars. Oluhiiringa ne scars osanga omukyala oyo nti gye bujja ayinza okusanga nga either takyagenda mu period bulungi, yagamba bu period butono, oba olususu lwa n'abaana lwegattira ddala n'aba nga takyagenderamu ddala mu periods, n'enseke zennyini zitera okufuna effect. So abeera lucky okusurviving emirundi eyo gyonna. Naye nga lwaki takozesa family planning? Ayagala balongo. Saaba ajjamu omwana omwafu n'abaana babiri kitegedde bulungi. Naye nga definitely yeetaaga help. Yamaani yeekyusa. Yeetaaga help, yeetaaga counseling, yeetaaga okuyambibwa afune method ya family planning esobola omuyamba kuba emirundi 5. Omulundi gumu maybe emirundi 5 surely wabeerawo ki problem. Okufuna abalongo tekulina nnyo formula. Mukisa. Ebeera chance. Abakyala abatera okuzaala abalongo. Ebiseera ebisinga osanga abalongo batambulira mu family. Abakyala batera okuba ne kye tuyita double ovulation, basuula amagi 2. Abamu bakyekuusako kuba over fertile. Basuula at some point bwaba ovulatinga basuula amagi 2. Osanga ovary zombi nga zikoze eki nga zisudde eggi. Usually ovary emu yesuula eggi, neyinza okusuula mwezi omulala eno nesuula. Naye osanga ovary 2 nga zisudde ki amagi. Era bw'okyekuusaako ogenda okulaba nga ne maama we alina abalongo basisita be. So kitera nnyo maybe okutambulira mu families. Waliwo abamu nga abalongo bajjira mu ddagala fertility nayo li increasing chances ez'okufuna abalongo. Eddagala bakozesa ku increasing ovulation, bakyala tasobola kusuula eggi ne bamuwa eddagala erireeta amagi ne gajja 2. Abo nabo bali abalongo bali common bakyala bali fertility treatment. Naye tugarecommending anti omukyala agenda agula amakerenda bagamba gayinza n'okusuula amagi nga 7. Yes, naye nga gayina problems. Kyetaaga kubanga omusawo yakikola nga kiri regulated. Oba stimulating omukyala okufuna amagi ag'okuzaala. Oba olina omu-following up ne scans. Bwe tuba tustimulating ku lunaku olusooka tugenda ku lunaku olw'ekkumi ne tulaba amagi gano gakoleddwa go gali ameka. Kubanga oyinza okukola kye bayita overstimulation kisobola n'okutta omukyala. So kirina okuba controlled n'omusawo amanyi kyakola ki. Kati abakyala bakyabusing agenda ne mu clinic n'agula
obukerenda obwo mpaayo ku bukerenda sifuna lubuto mpaayo ku bukerenda kiri right. So kyofuna abalongo simulowooza nti yandikitaddeko nnyo obwongo bajja kujjanjaba bw'aba ayagala ab'amangu agende mu IVF. Okay. Kubanga IVF bakuteekamu obwana bw'oyagala oba bubiri oba busatu oba buna. N'obutaano. Doctor, I got some stitches after birth, but it's now 10 weeks. I still have a discharge like mucus. Wuzi ezo ze mututeekamu zirina kumala bbanga ki era tuzijjanjaba tutya? Alina okuba nga waliwo circumstances endala tatubulidde oba ekiwundu kyawona kubanga wuzi ezo ze bateekamu bw'oba nga ozaalidde, that's it. Bw'oba ozaalidde ewali abasawo abakugu ba midwife oba badokita bamanyi kye bakola oba okutunga ekitundu ky'omukyala okukizaawo mu mbeera gye kibaddemu kintu kikulu nnyo nti abakyala basinga teboogera naye osanga nga bwe batunga bubi either ne bakozesa wuzi ezitali ntuufu. Omanyi olina okumanya mu kutunga okwo abasawo balina obukugu nti waliwo sayizi ya wuzi gye bakozesa, si buli wuzi nti ekola mu kitundu ekyo. Then wuzi erina okuba nga esobola okukutuka mu bbanga lya nnaku 21 n'ekutuka n'ekola ki oba ekinene at least myezi ng'ebiri n'ekutuka n'evaamu ekiwundu kyo nga kimaze okukola ki okusiiringa. Nga nina bikosezaako okukiyambako. Ebiseera ebisinga teweetaaga na kukozesa kintu kyonna kasaba nga kiri peyalinze bulungi. Usual hygiene ey'omukyala yenna azadde okunaaba obunaabi n'amazzi agali kimala. Teweetaaga kukozesa jiiki, teweetaaga kukozesa omo, teweetaaga detergents, sabbuuni, ameno omunnyo. Ekiwundu kiwona natural. Kyo omubiri bagukola nti gweri repairing. Ziri wuzi kye zikola kuzzaawo buzza. Kiri kye nayogedde nti weetaaga omusawo omukugu n'akuli repairing. Bw'aba batali repairing bulungi ebiwundu byo bijja kuwona. Naye abakyala abo bakomawo after some time. Oluusi tebaddayo necessarily gye baba batungira naye batubalaba bakomawo n'agamba alina either pain y'amannyo nga feeling intercourse n'abiva nako bino byonoona amaka oba amu ne tubaddamu oba we babeera bamutunga nnyo baba tebamutunga bulungi just repair ebanga teyali nnungi either bakozesa wuzi ezitali ntuufu oba bakozesa wuzi nnyingi oba ekiwundu tebakizaawo bulungi oba kirina kubeera so ne kiba affecting later naye bw'aba alina discharge yeetaaga okuddayo n'alaba omusawo n'amukebera n'alaba oba ebiwundu tebyawona oba beetaaga kujjanjaba afuna infection. Kwegaba osukka omwezi ng'ebiwundu ebyo tebinnawona. Ideally mu mwezi gumu ekiwundu kyandibadde kiwonye. Okay. How long does the incision take to heal? Does it even heal? And when am I supposed to get intimate after a C-section? C-section usually bw'obanga naddala omukyala bw'abanga tagenze mu labor atagenze mu labor nga bakola bukozi C-section ebiwundu ebyo bikiiringa mangu within 1 month C-section sikebe koze eki of course omukyala bamuoperating nga tafunye complication nga za infection weesanga nga even in 1 week abeera atambula pain free kujjako nga afunye complication. 2 weeks abeera asobola okukola emirimu gye misaamusaamu. 6 weeks ku mwezi gumu n'ekitundu gye tuyita end of period. 6 weeks omukyala aba nabaana ezzeeyo wansi batakya bleedinga omusaayi tegukyajja so ekibuuzo ky'okugamba nti when can I be nziramudde okwegatta n'omusajja kidependinga ku mukyala bw'awulira kiri personal. Tetutera nnyo okugamba nti bbanga lino wait naye ffe tugamba senga omusaayi guba gustopinze usually after 6 weeks bamu bagenda up to 3 months olala bali bagenda up to 6 months so kisinzira omukyala waali ready. Okay. I aborted 2 months ago and later joined family planning. But eventually this month I'm getting stomach pains and I again missed my period. Could it be that I'm pregnant or the side effects of the family planning method, Agosa injection, or could it be an infection? Omukyala tebamukansoling. Yamuwa family planning teyakola ki? Teyafuna time mu counseling. Kuba family planning kintu kikosa abantu babiri. Omwami n'omusajja. So kiba kikulu nnyo omukyala. In fact kiba kikulu nnyo nga bwe na discussing family planning nagamba nti abantu beetaaga kugendayo nga bakapu babiri. Omusawo ne batuula ne badiscussing methods eziriwo n'ababulira side effects n'ebirungi ebizirimu n'asalawo n'ategeera ekinaava mu ki wabeerawo side effect kati bw'aba yeekubisa empiso emu ku side effects z'empiso nti stopping a bleeding
omukyala naaba nga tafuna bleeding kiyinza n'okugenda even up to years so long as ali ku injection ye bw'oba to bleeding nga tofuna obuzibu tofuna buzibu kubanga emiso kyekola eddira olusu lwa nnabaana luli ne lufuula nga akapapula so tewaba kyakushedinga so yemu ku side effect ya injector plan si bulabe omukazi wabata bleedinze tekitegeeza nti omusaayi gulina gye gukuŋŋaanira kitegeeza nti nabaana tashedinga bw'agivaako after some time period isobola okudda so most likely bw'aba nga teyagyekubisa nga alina olubuto kuba mwaba agyekubisa nga already alina n'olubuto so yeetaaga agenda akola pregnancy test then bw'ebanga eri negative just beetaaga mu counseling nti bwete weekola. Okay, olw'omukyalo ono yabuuza ekibuuzo kyansobedde. I have veins on my legs. What causes them? Secondly, how can I treat them? Because my legs pain when the veins are swollen. Veins. Veins ayogera ku varicose veins. Tuyita varicose veins emisuwa egibeera emabega w'entumbwe. Kati omukyalo yandigenze n'alaba omusawo. Zezo zibagamba wasiba akamonde. Oba naye nga wali olabeko emisuwa eminene ebibeera giri common mu bakyala bali pregnant first of all olw'ensonga nti omukyala wabanga asitudde olubuto olunene emisuwa gino egy'omunda giba tegizzayo musaayi bulungi kuva wansi omanye entumbwe tugiyita second heart mu lusawo it is your second heart omutima gwo ogusooka gwe guno gw'olina wano entumbwe is your second heart lwaki kubanga bagidesigninga nga erina muscles ezipumping omusaayi okuddayo waggulu buli bw'otambula buli bw'ostretchinga gwe mugaso gw'entumbo okuzzaayo omusaayi oguva mu magulu guba mungi so guleme kulegama kati emisuwa egyo olusi gifuna weakness ne giba nga tekikyasobola kupampi kukola bulungi kuzzaayo omusaayi guli gwonna ne gutandika okulegama ogumu ogudda omulala ne gudda wansi so negikola kye bayita varicose veins ne gizimba so bwe gitandika okuluma kubanga risiki y'emisuwa egyo kufuna clots kye bayita DVT. Buli omu abeera nagyo n'abasajja? Buli muntu alina emisuwa naye senga gitandika okulabika ku skin nga gizimbye then bwe giba tegigenze bw'oba olina olubuto ne gizimba bw'omala okuzaala gikola ki naye bwe giba tegizzeeyo ba ne gijja buzzi ebeera risk oba olina okulaba omusawo naye ne bana bazifunye ku lubuto giba giruma bwe guba nga guli painful then naye ba risk wasi twagala girume bwe giruma kitera okutegeeza nti gitandise okufuna omusaayi gukulootinga omusaayi gukulootinga mangu mu veins ezo okusinga mu arteries kuba mu veins tegutambula bulungi navudde nkuga nti entumbu ekola nga second heart okwewala clots ze tuyita DVT. So omukyalo yeetaaga n'alaba omusawo balina treatment gye basobola okumuwa basobola omuteeka ku treatment stopping clots bamwaseesinge bulungi bakole scans balabe oba alina clot anywhere basobola omuwa ze tuyita stockings compression stockings zayambala nga zikola ki nga ziyambako omusaayi gw'okudda aleme kusirika busirisi n'agamba nti kiri okay. Waliwo omukyala abuuza naye ndowooza tujja kukifunira nakyo olunaku lwakyo. What of mothers who are O? It said it's a risk factor, and what are the risks of a baby born without an anti-D globin? Because my baby had yellow eyes at birth and greenish patches on her skin. Thanks, Alice. Alice ensonga yetujja gikolako omulundi oguddako. Waliwo ono amperekereza ngambye nnyabo ennamba y'omusawo gituwe nga toyanguyiriza kubanga tukooye okutubba nga tetumanyi basawo batuufu. Okay, era nange kati ndi mu kusiibula wenjogerera. Nolwekyo kambawo ennamba ya Dr. Spire eri 0782104596. Kanzire mu gasanguyiriza 0782104596 0782104596 ndowooza abagyetaaga mugifunye osobola okumufuna koza amalwaliro ki? Maybe kyenjagala okugamba abakyala bano nti ebiseera ebisinga tekibeera necessary kunoonya omusawo omu. Abasawo abakugu betuyita ba medical doctors abali trained ba gynecologists bali buli kitundu kya Uganda, bali eggulu bali esoloti bali embaale buli wamu mu ddwaliro. Osanga oli akubira essimu ava ggulu njagala kujja kulala n'omugamba genda eggulu hospital waliwo ki gynecologist asobola okuyamba. So kisinga obukulu kulaba specialist. Bwe kibanga ekizibu kyo kiremeddwa ba doctors ba general doctors aba bulijjo either bakulifalinga
baba tebakulifalinze osobola okugenda mu malwaliro ago amanene referral hospitals oba regional hospitals n'onoonya gynecologist njagala omusawo w'abakyala gynecologist asobola okusortinga ensonga zino zonna zenzize nkola ki zenzize njogerako n'oba nti teweetaaga kutambula kunoonya kitegedde kyenjagala okubakubiriza so woba onoonya omusawo omutuufu noonya gynecologist oba qualified medical doctor asobola okuyamba okusinga okugenda ng'okola ki naye nga otherwise ze kolera mu Kisubi hospital oba ku Henrob medical center zana Henrob medical center koze ediwa zana oba Kisubi hospital so mwebale nnyo mubadde balabi balungi tuddemu nate olundi nze Farida tubadde ne Dr. Spire Kigondo bye bye